omuliro gweyongedde wakati mu bavuganya okukwata bendera y'ekibiina ki National Unity Platform NUP naddala munisipaali y'e Nansana ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti obw'ekitundu kino. Mu kiseera kino akakiiko akaateekebwawo okusunsula abaagala okukwata bendera y'ekibiina Elections Management Committee kali mu nteekateeka y'okugenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwekenneenya abamu ku abo abaagala okukwata bendera y'ekibiina mu kulonda okubindabinda. Mu munisipaali y'e Nansana bana NUP 7 be bajjayo empapula okwesimbawo nga ku bano kuliko munnamawulire Zambali Brasio Mukasa, Inginiya Kawesa Steven, Juliet Kiyaga, Serunkuuma John Bosco amanyiddwa nga Kana Kambata, Freddy Ruyinda, Enoka Kintu Musoke n'omuyimbi Ibrahim Mayanja amanyiddwa nga Big Eye. Kyokka gye buvuddeko omu ku bano Serunkuuma John Bosco amanyiddwa nga Kana Kambata yasalawo okuva mu lwokaano obwanga n'aboolekeza ekifo kya meeya owa munisipaali olw'obulungi bw'ekibiina. Tusazeewo okuweereza abantu b'e Nansana nga tusinziiraawo si lwakuba nti tuguliddwa, tewaliiwo muwendo gwa ssente. Njagala okutegeeza abantu b'e Nansana na bonna abamanyi nti teriyo muwendo gwa ssente gusobola kutugula. Abamu ku basigadde mu lwokaano okuli Inginiya Steven Kawesa ne Juliet Kiyaga tegeezezza nti wadde ng'ekibiina tekirina gwe kyasunsudde kukwata bendera yakyo mu kitundu kino beesanze nga waliwo abagenda nga bawubisa abawagizi baabwe nga bwe baavudde mu lwokaano. Ekigenda maaso nsaba abatambuza amawulire ago nti babawa kaadi bane ekyo mu kikomi muleme kujjako buvunaanyizibwa Electoral Commission yaffe mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform. Bano baagala akakiiko akalina obuvunaanyizibwa okusunsula abaagala kaadi y'ekibiina okukola okunoonyereza okumala naddala mu kitundu eky'e Nansana kaadi okuweba omuntu omutuufu era alina amaanyi g'abantu. Kuba tuyina statement egamba nti people power it is our power. Amaanyi g'abantu getusoosowaza gemaanyi gaffe. So nsaba Electoral Commission ekole okunoonyereza ereeta omuntu omutuufu. Ddala ku ground ne kati atuule eyo ne katunoonyerezaako kubanga katugamba 60% egenda kuba ku ground. Kyokka ateekerateekera ekibiina kye NUP David Lewis Rubongoya gye buvuddeko yategeeza nti tewali muntu yenna yaweereddwa kaadi ya kibiina era nti bonna abanaakwasibwa bendera mu kulonda okujja bakusooka okwekennenyezebwa akakiiko k'ekibiina akavunaanyizibwa ku nsonga z'okulonda. Era process yaffe bwe begamba nti ogenda mu vetting n'ofuna max out of 40 n'ogenda ku ground n'ofuna max out of 60 yenna anaawangula ng'ayita mu system eyo yagenda okufuna kaadi. Teri mbuwate kati kubanga bangi nnyo baleeta allegations ono n'agamba kino n'ayogera kiri naye mujja kiraba nga ku mulundi guli. Mu kiseera kino akakiiko kakyagenda mu maaso n'okusunsula abagala ebifo by'obwakansala ku mitendera egy'enjawulo kyokka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno akakiiko kano kakutandika ku nteekateeka ey'ababaka ba paalamenti. Zubairi Luwalira, BBS Telefina, Gambuuze.